Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza akomanda muje baliho gye mutusakangala amanya n'eddoboozi nga bulijjo nze Hayati Shamsu batuusaako amagezi gange gemba abantu bange oba obubaka bange bempeeza abantu bange bemba nsobedde amabaluwa gaabwe olunaku olw'Essande. Munansonyiwa leero siri fine bulungi, siri fine bulungi naye inshallah nja kuba fine. Ebbaluwa y'omwa kusooka ddala ngenda sooka okwebaza bambi bamikwano abanfollowinga abanjagala batweza obubaka bwaffe ku YouTube neyanzanyira mikwano comments nziraba. Mulimu abatugambye kuba ndaba abasinga obungi mwatugambye omuwala yesonyiwa aleme genda ku poliisi agende atandika obulamu bwatandika okola. Actually nange era yabadde ndowooza yange. Mbebaza nnyo mwenna kuba namba esinga mwenna mwatugambye aliye adde mwafuluma agenda akola atandika obulamu obupya. Ngenda kugendera ku side eyo kuba ntwala majority. Ekyokubiri ngenda kwebaza mikwano gyaffe abatubeereddewo abatuyambye. Ngenda sooka okwebaza abatuyamba ku mukyalo oli ow'abaana. Ngenda sooka nebaze abatuyamba ku muwala oli owa accident. Nebaza n'abo abatuyamba ku mwami era owa accident. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala, neyanziza nnyo neyanzeege. Then ekirala bw'oba omanyi nti WhatsApp yange yafunyamuko obuzibu naye inshallah ngenda kuba ngitereeza. Naye teweerabira kusubscribinga ETV Uganda okuyongera ofuna video zange n'obubaka bwange bwe mba mpisaawo. Facebook account yange ng'ovudde ku original account yange nina Facebook page. Ngenda ku Facebook ononye Hayati Shamsu, like my page, follow me. Kyo kirala kye nyiza okwogerako. Then ku bbaluwa yaffe kwa mwangamba mbaleetere nga biba bivudde mu bbaluwa excuse me, ebanga bivudde mu bbaluwa oba abantu bayambiddwa. Bbaluwa yaffe yasooka I think yali ya muwala oli yafunye olubuto e Dubai nga bwe nabagamba nayogerako n'omwami we oba Guy, nayogerako naye Guy yakkiriza nagamba agenda kuyiiya alabe nti amukolera tiketi bwe banaba baguddewo ebisaawe addeyo waka. Naye ekyolubuto akyagaana ekikkiriza naye inshallah abasajja mubamanyi abamu yeegaana waneeno olubuto oba nakola ki neyeebuzaabuza but afterwards bw'ozaala omwana abasajja abamu avaayo nakkiriza oba okitegeera. naye kinaava eri omuwala kyanaaba asazeewo naye nga Guy yakkiriza yagambye agenda kubanga ayogera namuwadde enamba y'omuwala adde Uganda. Then waliwo omuwala wamuyita Rahma yavuddeyo ng'agenda tuyamba era omuwala oyo okudde Dubai. Toyanza nnyo mukwano Rahma, kutumiddeko yonna gy'oli. Baluwa ki ndowooza bbaluwa nakasoma 2 is it? Ebbaluwa ey'okubiri advice yange nasooka neegayirire bamaama, bataata, baganda baffe, basenga baffe, ba anti baffe, baba baffe oba abaami baffe betuleka waka. Yenna omuntu mumanyi tugoyesamu ssente okuziweereza ewaka. Bambi tubeegayiridde, mbeegayira n'ekisa kingi, mbeegayira okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mulekerawo okulya ssente zaffe. Bw'oba olaba nga ssente kikemo gy'oli kubeera ssente kikemo. Ssente abaganda bagamba okuula n'okwazika kutta omukwano n'oluganda. Bw'oba olaba nga togenda kusobola tereka ssente za muntu ng'olaba olina ebizibu bingi. Actually abantu abalina ebizibu bingi twandyetaaze nabbateresa ssente zaffe. Bambi mutuggyeko nga bukyali tuleke obbaweerezanga ssente zaffe. Nabagamba teri muntu ali ku kyeyo ng'ayagala, teri muntu ali bweru ng'ayagala, wabula mbeera. Twagala kyusa bulamu, twagala naffe ofumbirwako tubeereko waka, tuleko n'abaami baffe tuzaale abaana, tubeereko ne famire zaffe. Twagala okubeerako waka tulye ku mmere y'ewaka, twagala okubeera ewaka tulabirire abaana baffe, twagala okubeera waka okulaba famire zaffe n'okwenjoyinga obulamu bw'ewaka. Kuba ekisooka eno olulimi mumanyi eno teri Buganda bituluma bye tuyitamu nakuba ssente buli omu avaayo n'ayogera. Bambi mutusaasire, tubeegayiridde, mulekerawo otulumya, mulekerawo otumenya. Kati obalamu emyaka gya munne 3 gye yabala nga akola mazima ddala ng'agenda kuddamu atandike buto aba agenda kwekulaakulanya ddi. Mubalirire obudde bwaffe n'amaanyi gaffe ate situoba oliddeko funayo kyonkolerayo ekitono kyenaatandikirawo oba ondekerawo kyenaatandikirawo. Then ekirala nze ebyatuuka kirabika omuntu yeesiga omukwano okusinga ab'eŋŋanda kuba omuntu ow'eŋŋanda ekibaliisa ssente zaffe akimanyi tolina kyogenda mukola kitegeera olwokuba amanyi ye maama wo olwokuba amanyi muganda wo amanyi tolina kyoyinza mukola. Nze nsuubira byatuuka oba omuntu yeesiga mukwano okusinga ab'eŋŋanda. Actually best friend wagwina kuba mutima gwo nagwe kennyini gwena okuba best friend
kuba mukwano gwa tisi wenzira okusaidia omukwano okumuteresa ssente nti mukwano gwa tisi onaamuteresa ssente kyemmanyi onaateresa mukwano gwe ssente kyemmanyi atisi ye osobola omutwala mu bamateeka nga toyinza yadde kuliisa waba kozesa ssente zo osobola omusiba osobola omukola kyonna kyoyagala n'omutwala mu bamateeka kuba ye oba tolina womuyita naye ate bano ab'eŋŋanda bakozesa nnyo omukisa gw'okuba nti bafamire zaffe kituufu oba tolina kyoyinza mukola oba kati maama omutunuliranga maama ng'oyo tolina gyogenda muloopa mazima natuga ekisaani neebuuza ddala ono maama yazaala omuwala naye nga yamuzaala seriously maama akira ku makya n'asindika omwana n'olumu ebisa nawetikka obutola omwana wo oyagaliza mwana wo future ennungi nodda ku ssente ze n'ozirya banaye abantu abamu tuswaleko si maama ntuyisiza bwe muto mutulumya seriously then ekya sister waffe oyo ekirala kyengenda omugamba twateeseza naye inshallah ekituli kirungi nange ebyokutravelinga nina abantu bange nabajinsi bange abanyambako okutravellingisa abaana ajja kuddamu atambule ya inshallah ebisawo okutambulira okuddiramu mbasuubiza agenda kuddamu atambule agenda mutwala e Dubai agende addemu ayiye obulamu maidia nabagamba wesigaza emikono n'osigaza obulamu n'osigaza amagulu n'osigaza omutwe omuntu yenna ng'akubye omuntu yenna ng'akunyaze nga tatutte bwongo obwo bwakola ssente ezo n'amaanyi go n'emikono aba talina kyakututteko kuba ebyakola ssente ezo ebyakola ebintu ebyonna by'oba olina oba okyabirina toggwamu maanyi bangi bayita mu mbeera bwetyo nagiyitamuko naye bakubanza nagamba ekyenjawulo kye nalinawo nti poloti nagisangawo okitegeera situka tutambule n'abalala bafunamu ekyobuyiga atleast beera ne ssente zo lwakuba obuzibu tulina nti abamu kufa tulina abawarabu tetusobola kutereka ssente zaffe noonya atisika omuntu gwe weesiga gw'oyisaamu ssente zo then ekiralamu abatambula ng'ova e Uganda making sure nti olesewako guddewo account actually nze nansupportinza mulwa right now nze sikyalina nagulawo account naye eri fixed account teri muntu asobola kujja ssente ku account yange in case my daughter alina kyeyetaaga sindika ssente direct sikyaddamu okola singa ndi muntu kubanze kati mpeereza ssente direct ku bank ku account yange message nengifuna waneeno sikyaweza ssente muntu ntigenda zinzigireyo zinteereyo kuba nkyagala okuma baganda bange kyagala okuma bafamire yange nalaba nga ekiyinza otwawukanya bakisagala kintu kitwawukanya I suggest someone bw'oba ova Uganda vayo nga oguddewo account naye ngeri fixed account nga teri muntu asobola kujjayo ssente tambula ne ATM card yo ogende nayo na buli kimu osobole okukuuma ssente zo bulungi then ekirala abantu abatusaba ssente abantu abateeka kushaya ssente abantu abalya ssente zaffe oyinza obeerawo n'omuntu namala wiiki nga nnamba mwezi mulamba takubuuzangako takulamusa wabula nga alina ennamba agikozesa nga emergency abantu ng'abo nga buli olaba emmesagi ye akubuzaako mwogeramu ayo emboozi bigambo nga 5-6 ng'akusaba ssente mwogera ebigambo nga 2-3 ng'akukaabira bizibu naffe tulina ebizibu yasonga lwaki tuliyo ne tukola mwali mututeeka obudde ne mutubuzaako nojja n'omubuzaako Shamusa jjo walidde ki mwali mututeeka obudde ne mutubuza Shamusa webaka essaawa mmeka mu lunaku mwali mututeeka obudde ne mutubuza Shamusa embeera ekuyisa etya ne mututeeka nga ku pressure ssente ne mutusabanga ssente omuntu n'olusi n'omugamba naffe zitubula remember ffe tufuna mwezi okitegeera bwe mba sisobodde kuwa tonzimbirako ate abamu ku mawantu abakola ebintu bwebityo ab'emitima bw'emityo mubeemu abamu aboogera nti sobola agenda kukola wabweru sobola agenda kukyeri kubona abonere naye nga ate ssente zaffe muzitusaba temumanyi budde bwe tuyita temumanyi budde twebakasawa meka mu lunaku temumanyi tulya mmere ki emmere eno mugimanyi emmere eno abali emmere teriikamu tusibiraga mmere gamu firiigi tusibiraga ambaga okitegeera tumanyi ne bakasawa mmeka mu lunaku tumanyi olunaku lumpisa lutya tumanyi embeera y'obudde bwempisa kati nganza Shamusa buli weather weekyuka nfuna obuzibu right now mbagambye ndi mulwadde olwensonga tugenda tuli mu sama okitegeera naye ne mutulina kusanza ffe ne muziya bambi tubeegayiridde mutusaasire mubalire amaanyi gaffe n'emyoyo gyaffe tubeegayiridde mulekerawo tulumya then ekirala kyenandetaaze okwogerako mikwano gyange abatugesa bakabambi neyongera okubebaza then omuwala nyongera okugumya daga agenda kubeera ne mami wange abadda bebi agenda mutwala beno mwaka omwana simukulu emyana myaka 5 muwala wange ali myaka kati yozeza myaka 8 ajja agenda bene muwala wange hawula ati kano abalyangako n'omulenzi n'omwana omwana ajja kuba nga alya kwako
muwala kuba bombi ekirungi bawala basobola okwambala engoye zezimu special bishains like that paka wanayiye amagezi paka waliva enough nawateeka omwana nze sirina buzibu ku kyamwana kuba nange ndi muzadde naye nze kyenjagala wafunyemu ekyokuyiga this time around iva Uganda ng'oguddewo account ng'eri mu mannyago gireke ng'eri fixed account work hard go with a vision gy'olaze nti ogenza okukola go with a goal tumanye lwaki tuli ebweru tukole sente zaffe nga tumanyi lwaki tuzikola tumanye ensonga lwaki tuli eno okitegeera tumanye tuwe obudde bwaffe value kuba buli akadde akayita tekadde abawala nabagamba ffe buli lukya tukaddiwa tukula ebyokukola tukola fine naye tulinayo okufumbira oyo naye ogundi eri awo tactic eri awo nti omuntu it's a must we have to get married okitegeera so nayongera okuzaamu baganda bange amaanyi n'emikwano gyange bambi tukole tuve mu kulera engalo abonaabona tewali mbeera ya lubeerera teri muntu ali bulungi nga talina story mbi mabega teri muntu ali bulungi nga tayise mu kubonaabona gumira embeera mwoli ebizibu byolina enkya kigenda kubeera like it's gonna be a testimony one day one time amanya n'eddoboozi nsigadde nze Hayati Shamsa mbagala nnyo akuma takomera mpeera onasonyi waire sogedde nnyo I'm not okay like you see tebalabira kusubscribinga ETV Uganda channel yaffe okweyongera okufuna ebibya bigenda mu maaso then ekirala I think byebyo. Assalamu alaikum warahmatullah.